Shiba eruddawa. King Shiba ali eyo abantu gye bayagala abeere. Kyotegeeza. Abantu bamwagala abeere ku kkubo ku kasasiro eyo. Enfunda nnyingi mwafunanga obutakkaane n'omuwa chance n'omukomyawo. N'omubudaabuda n'omuzza. Lwaki omunoonya akera n'omukomyawo? Anti ne we namukomyangawo ng'omuntu akeera ku makya n'ankolera live. Mukunja King Shiba, mukunja oli mufere, ofunira ku King Shiba kwoliira okategeera. Nti kati bwe yamala okugenda ali ku kkubo okyalaba yanvuma. Now what is it for the mean? Awo we baali bakola ki? Baali bamwagala. We baali bamwagala. Tugende mpola Shiba wamufuna otya mu kusooka okubanga omukwatako. King Shiba namusinkananga okwo ku street z'e Makindye. Kati waliwo eri gye twayitanga nga wotuuka e Makindye waliwo gyokka bayitawo Nabisaalwa awo tunywera obuyaga. Manyiyo. Kati eyo nga gyasula. Omwekubisizaamu. Aha. Waliyo Kasasiro. Kati nga yewe yeebaka awo. Ku Kasasiro. Naye tabaayo omu. Gye bali amazima ga Katonda abantu babi. Omukunja atasera yayirawo King Shiba omubiri. Naye ekyamulemesa musajja watu n'agamba ekimala. Kwe kubeera nga buli we yamuyambanga abantu bagambanga amukozesa bukozesa, amwebakako kyekisooka, ekirala ssente zonna zajjamu omukunja. Naye ng'omukunja atasera yajja King Shiba n'amufunira erinnya lya King Shiba n'amuddaabulula n'amutwala mu studio ne bakola music n'amulinnyisa ennyonyi n'amufunisa passport. Abantu bayizayo waliwo ekintu ekituuka n'owulira nga kikuli wano n'ogamba owaayi bajja kundiisa ne byesitanaba kubeera nga ndya lwaki omwana simuleka bw'atyo n'amuleka kubanga n'abamuwaga tukati abalimu bamuwaga. Okulaba King Shiba kati ng'ali ku street mukazi wattu yali ateredde, omukyala yali ateredde bulungi nnyo nnyini ddala, naye okumulaba ng'ali ku street kati okumulaba ng'ali ku street mukazi wattu yaddayo dda ku kkubo Kasasiro kwalya. Omuntu yalinnya ennyonyi, teyalinnya y'ennyonyi bbiri, yalinnya ennyonyi bbiri. Yagenda ogwasooka ne bagenda n'ogwokubiri. Kibi nnyo kibi ddala, omuntu tayambika. Soka olize obutambi bunene obwa omukunja atasera ng'ayogera ku mbeera gye yayitamu n'ekyamuleetera okubeera ng'agamba manyi King Shiba kankute abakwagala abatakukolemu ssente bakuyambe byebintu. Eno ye vidiyo esembyeyo ku peji ya King Shiba oluvannyuma tugiggale. Kitalo nnyo baganda bange. Obugambo bwange obusembayo bugenda eri abo ababadde bafaanizi ba King Shiba mu nsi yonna. Nkimanyi kino si kye mwasabiriranga, naye kwe kubadde okusalawo kwa Katonda. Nkimanyi abasinga muli banyivu okusinziira ku byendaba mu comment section n'obuvidiyo bwe mulaba okusinziira ku King Shiba byabadde akola ne byali okukola. Naye ntwala okusaba kwange okw'obukkakamu. Amaaso twandigajje ku King Shiba. Tusooke tutunuulire Love Mercy ne Anti-Shifa. Aba ne gurupu yaabwe yonna bulijjo abagamba Shiba nti ewa mukunja gy'oli bakubba ba mitima mubi obonaabona. Ku nkomerero ya byonna Shiba n'atambula n'addayo ku street, n'addayo okulya Kasasiro. Naye nga bo ennaku zonna Shiba z'amaze ebweru ku kkubo teri n'omu eyavuddeyo nti kasito kagenda ataase King Shiba. Beefudde bize nnyo, byonna ebigenda mu maaso tewali kye balaba. What is it for the mean? Nti Shiba waabeeredde nga wano abadde nga alabika bubi era ng'abonaabona nnyo okusinga eri gy'ali kati ku kkubo, era abalabikira bulungi obudde buno. Kyannaku naye ntuuse okusaasira eri abantu bangi abakyali ku nguudo eyo n'abalala abafaanana nga Shiba babadde beetaaga obuyambi bw'abantu, ng'omuntu takyasobola namuyamba agamba nange wenna agenda omuyamba bagenda wunzika ebivumo bye baavuma mukunja nange bye binvumiddwa. Anti-Shifa ne Love Mercy mbasabira Katonda abawe emikisa mu zadde lyammwe mu baana be muzadde, muleme kuvaamu mwana afuuke Shiba kye yafuuka.
of course Shiba abadde akyalina wa sofa abadde yasigaza ennyimba ziri 2 zabadde tannata ennyimba ze zonna zabadde ayimbye tubadde twazita kolabo ye gye yakola ne Kalifaganaga ndowooza gyemba nja kuluta then n'oluyimba lwolala baluyita mukama ndi kuwa baluyita batya zibadde mu studio eyo ye kyokka ekibadde kisigadde kiyinza oba nga kitugatta wakati wange naye era nja kuzita oluvannyuma peegi tugiggalewo mwebale nnyo abamubeereddewo akabanga ako mukama katonda abawe bye musinga okwagala. King Shiba aluddawa? King Shiba ali eyo abantu gye baayagala abeere. Kikyotegeeza abantu bamwagala abeere ku kkubo ku kasasiro eyo. Enfunda nnyingi mwafunanga obutakkaane n'omuwa chance n'omukomyawo n'omubudaabuda n'omuzza lwaki omunoonya akera n'omukomyawo anti newe namukomyangawo ng'omuntu akera ku makya n'ankolera live mukunja bba King Shiba mukunja oli mufere ofunira ku King Shiba kwoliira okategeera nti kati bwe yamala okugenda ali ku kkubo okyalaba yanvuma. Now what is it for the mean? Awo we baali bakola ki? Baali bamwagala. We baali bamwagala. Ne tugende mpola Shiba wamufuna otya mu kusooka okubanga omukwatako. King Shiba namusinkananga okwo ku street z'e Makindye. Kati waliwo eri gye twayitanga nga wotuuka e Makindye waliwo gyokka bayitawo nabisaalu awo tunywera obuyaga. Manyiyo. Kati eyo nga gyasula. Omwekubisizaamu. Aha. Waliyo kasasiro. Kati nga ye we yeebaka awo. Ku kasasiro? Naye tabaayo omu. Gye bali bangi babeereyo obulamu bw'abakwatira awo. Kati naye ye ekyenjawulo kye yalina nti atambula n'avaayo n'ajja n'ayita eno mu Makindye ng'omulalu bw'aba. Kati mba ndi e Makindye awo waliwo Hardware kwe nali nkolera najja nga yeeyambudde. Ali bwerere? Ng'ajjako zino engoye amabere ne gaba ebweru. Kati nindaba abavubuka nga bamukwata video za TikTok. Kati ekyo ne kimpisa bubi. Ekyo kyampisaamu uko bubi like saagala nnyo omuntu ate nga ye munnaku ate abalirawo birala. Kati ne muleka n'agenda. Kati we yaddamu oyitawo nga teyeeyambudde ne muyita. Ne njogera naye ng'olaba era omuntu omulalu. Zigatta ali on and off. Yeah, kati mu bye namubuuza ebitonotono namugamba gwani nangamba nze Shiba. Yali Shiba mu ntandikwa twali tumanyi muno gwe wali muwa. Oba ali agala omuyimbi Shiba n'ali yeetuuma nga yabudde neyetuuma Shiba. Mwe ono ntambi baleeta n'ekibozi mbo yogera ekibozi kye mwayo. Twali tulowooza nti waliwo manager w'omuyimbi omuyimbi oyo ng'avuganya Shiba nga yali mukwano gwo project eyo nga yali nanyini waayo era nga yagamba omwana oyo mwenera erinnya okunafuya oli kyali kitambula mu bantu era nakyogerako yogera n'omuyimbi ne manager abantu baali balowooza nti King Shiba erinnya lyewamuwa wali muwa akauntalinge erinnya Queen Shiba okubanga bakkakkanya Queen Shiba omuyimbi Spice Diana ayitewo. Olabye nkugambye ebyazza omwana ku luguudo.